Omuwala Zaitun Mbabazi alabise nga yeteeseteese bulungi okuwulira ensala y'omulamuzi wa kkooti ey'oku luguudo Buganda Road nga n'abantu abalala abadde bagoberera omusango guno. Mu musango guno abasajja ababiri enzaalwa ya Pakistan Ahmed Shabaz ne Wakas Muhammad bavunaanibwa kukkakana ku muwala ono Mbabazi ne bamukaka akaboozi ekirindi nga kino kyaviirako omuwala ono okukosebwa mu bitundu bye ebyekyama ssaako kumutulugunya. Omulamuzi wa kkooti eno Lilian Buchana mu nsala ye ategeezezza nga bw'atali bujulizi bumala okusingisa ababiri bano emisango gino. Buchana ategeezezza nti okusinziira ku alipoota y'omusawo wa poliisi Nwamanya Emmanuel, omuwala ono teyalina bukosefu bwonna mu bulago ne ku mutwe ne ku kabina ne mu bitundu bye ebyekyama nga bwe kyali kiragiddwa mu musango. Ayongeddeko nti omuwala ono talina bukosefu bwonna bwe bamusangamu nga bakozesezza ebyuma bya x-ray bitundu bye ebyali bigambibwa okukosebwa mu kkeberero lya poliisi. Mu alipoota eno wabula Buchana yeewunyizza okutegeezebwa nti oluvannyuma Mbabazi yatwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne yeekebejjebwa ebitundu bye ebyekyama, wabula ng'abasawo e Mulago baagaana okulabikako mu kkooti okuwa obujulizi ku mbeera gye bamusangamu. Omulamuzi era ategeezezza nti kyewuunyisa okuba nga omuwala ono yasooka okwegaana okubeera mu mukwano n'omu ku Bapakistan abadduka, ekintu oluvannyuma kye yakkiriza ng'amaze okukunyizibwa pulida wa Pakistan. Buchana agambye nti obujulizi obwaweebwa poliisi n'abajulizi abalala ab'enjawulo ssaako n'okwekuba endobo kw'omuwala nga bwe yeekweka kkooti nti yali aggyeemu olubuto, tewali kubuusabuusa kwonna, nti byonna ebigambibwa okumutukako tebikwatagana. Bw'atyo omulamuzi emisango ababiri bano agibaggyeko n'abejjeereza. Mbabazi oluwulidde bino n'atanula okukuba emiranga nga bw'adduka okwesula mu mmotoka ku luguudo oluliraanye kkooti eno, kyokka n'ataasibwa abantu. Mathias Lukundo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.